boys. Bagamba nti business nti twagadde nnyo ssente naye ate bwe tutunuulira Bible tugamba nti ssente zikuŋŋaanyizibwa mu kkanisa ebimu eby'ekkumi ebiweebwayo birina okuyamba abantu abali mu yeekalo. Abayimbi bano aba gospel are part of eyeekalo, bali kitundutundu ku buweereza. Oba okitegeera kati nabo bali entitled ku ssente zino nga bw'olaba mu Bible Abaleevi bwe baalinga. Oba okitegeera Abasumba bagamba nti mu Bible temuliimu nti nno abayimbi ba gospel mulimu baweereza era kyemukola nti nno kiba paati y'obuweereza. Amazima go gali nti oluzungu lwe lubasumbuwa era nga wawulira ebintu bya Holy Ghost ne Holy Spirit. Oba okitegeera oluzungu lwe luleese obuzibu. Gospel artist ne gospel music minister tulina abaweereza ate tulina ba artist abaganyulwamu mu talanta zaabwe. Oba okitegeera bitambulira wamu. Omuyimbi bw'aba artist era aba minister waliwo agenda n'aweereza obuweereza naye waliwo agenda nga kiri commercial. Kyova olaba tugamba nti tulina bintu bibiri, tulina gospel ministry ne industry. Ministry myoyo, industry ssente. Oba okitegeera naffe twetaaga ssente okugenda mu studio okwambala okukola videos ez'amaanyi. Twetaaga ssente okutambuza obulamu. Ate abayimbi abasinga abamu balina bakyala baabwe, balina abaana, balina abantu balabirira. Oba okitegeera so we need that money also. Bano abasajja bafuuse balimba. Olimbira otya ku national TV? Oba okitegeera bukoddo bwennyini bwe bubasumbuwa. Okeera otya ku makya n'ogamba nti Laneck si mukulembeze. Oba okitegeera nga nayisa abayimbi olaba line ng'ekoma paka eri bo we bayita abayimbi era n'abayimbi 30. Wali olabyeko meeting yange erimu abayimbi 30. Naye ng'oli bulooka Laneck. Ate nga mbeerako di buloka olw'okuba tuli ku side ya UPRS kwe tuyita ba buloka. Oba okitegeera tuyita ba Illuminati naye ng'ate ffe twagala kugonjoola, twagala kusolvinga ebizibu ebibaddewo mu industry. Oba okitegeera abayimbi aba gospel abasinga batya. Oba okitegeera balina kino ekigambo mu kanisa kibakozesa touch not the anointed one. Tokomanga kwoyo Katonda gwe yayiwako amafuta. Ffe abayimbi ba gospel tuliko obuugi. Tuliko obuugi, tuliko amata. Naffe tulina amafuta. Bwe tuyimba eggulu likka ne linywegera ensi. Ennyimba z'Ababirye abantu bameka beziwonyeza. Ennyimba z'Abagembe abantu bameka beziwonyeza. Okera otya n'ogamba nti abayimbi ba gospel si kitundutundu ku kanisa. Bakitaffe mu mwoyo mukyuseemu. Ate tetubabanja tetulina kye tubabaguza. Kiryoke bo basigaze ba ministers baabwe naffe tusigaze ba artist baffe. Abayimbi njagala mbagambe effumu eryafumita Yesu teryava wa Kerode, lyava mu kkanisa. Kerode teyalina buyinza ku Yesu paka ng'ekkanisa limaze okuwaayo Yesu ewa Kerode. Yesu yasaba essala ng'ava mu nsi n'agamba bano kitange mbalesse mu nsi so si ba nsi naye bakumire mu nsi eno. Ne ntuula ne ndya. Natambulanga ne ngenda Beti nakibuuka nangulira omugoyo ne ngulya. Wali ku dduuka. Where was the church? Naye nga bampaana era ndi muwala waabwe. Waliwo omuzadde azaala omwana n'atamanya bw'ali. Ne bwe nandigamye nti embeera yange embi yatuuka ekiseera n'eyabika n'egenda mu mawulire. Tewali bishop, tewali apostle, tewali musumba. Yanoonya Babirye. Ne lw'embeera omukazi ow'amaanyi oyo akyusiza worship mu Uganda. Ekintu ky'ontampadde nga ndi mulamu sirowooza nti ogenda kikolera nnana bwendeka emabega. Bw'obanga waliyo omusumba asobola okugamba nti nze Judith yankubira essimu nga bamubanja. Judith wana omusumba gwenda kubira essimu nga bantu walabuzira. Omanyi obulamu bwammwe mmwe mukyali ku mitwalo 5, 15. Poliisi yali entwalo. Twalinako wa high court n'enkubira omu ku ba bishops mu Kampala wa. Ate ng'oli engeri gyansuusuuka ndabira ddala akola ki? Yaŋŋamba mwana wange guma bakutwale. Bulijjo abantu bagenda mu makomera ne bavaayo naawe ojja kuvaayo. Naye nkuba akafaananyi nina akaana kange kamu. Bagende bansibe. Akaana kange kano kagenda kulagawa. Nze Babirye ku nsi kuno sina mwana wa mmange gwe nava naye nti ono mwana wa mmange tuli babiri same blood. Emyaka 10 gye mmaze gye 12 nga mpeereza. Ne bwe njogera wano njagala kaaba. Sirumbanga ku muntu
siyomba na muntu Babirye njagala nnyo eddembe lyange nakuzibwa step mother brother wange gwe nazaalibwa naye yafa ndi moto saamulabako Babirye sirabye essanyu mu bulamu mpise muyaga abamu kumwe temunaba na kutambulako an inch of my life the way forward eri emu batuyite tutuule wansi tubanyonyole ebizibu abaana bano bye bayitamu bwe nali mbanyonyola mu WhatsApp group ey'Abasumba ne bankasuka ebweru kati ekibuuzo kiri nti onkasusa ebweru tunaasolvinga tutya kino ekintu oba okitegeera ebyatuukawo ku Judith Babirye mwabiraba oba okitegeera abaana bano balina okuyambibwa walabye akatambi owulire omukyala bye yayokedde yagambye ekintu kimu ekkanisa temuyambye yagambye ekintu kimu teri musumba yali amuwandikidde luyimba teri musumba yali amututte mu studio ne bwe yalumwanga enjala yalyanga mugoyo n'akawunga nga talina yadde ssente y'enkota y'ettooke weewuunya omuyimbi akyasinza okuyimba mu Uganda okuyita mu mbeera bw'etyo